Abamu ku basuubuzi mu kibuga Kampala bakakasiza nga batagenda kwetaba mu keediima akagenda okuba olunaku olw'enkya akabadde kagamba okuba nti kagenda okubaako emirembe nga balumba olukiiko olukulu lw'eggwanga. Kaakati Salt Media esobodde okutalaga mu bitundu by'ekibuga eby'enjawulo era ng'emirimu gibadde gitambula kinnawadda. Mu bitundu bino mwe mubadde ate entambula ono ku paaka empya ssaako ne paaka enkadde era nga abasuubuzi ssaako n'abayita takisi bagenze mu maaso n'okukola emirimu gyabwe. Kyokka ebifo ebimu bisobodde okuba nga bituukamu ebyokwerinda bibadde binywezebwa era nga badde bayungudde abawanvu n'abampi okwewala embeera yonna yonna ebadde eyinza okubaawo. Omu ku bagoba ba takisi Ntanda Sulaiman atunnyonnyodde nga bwe tasobodde kuba nga beetaba mu keediima ak'ekikanga kino kubanga bo bakola ya mmere ya leero. Liddekeyo nga bagamba mbu simanyi waliwo abajja okwekalakaasa enkya naye ffe abatakisi tetubiriimu, ffe tuyitibwa ba mmere ya leero, lw'okoze leero lw'olya era bw'oba tokoze tolya. Ffe by'okwekalakaasa tetubiinaako kye tubyagalamu n'akamu, bituza na buzza amabega. Ismail Mubiru era ono nga yeeyita ssentebe w'abatembeeyi paaka empya agenze maaso n'atulombojera nga bwe batagenda kubanga beetaba mu keediimo kano newankubadde nga balaba nga waliwo bitatambula bulungi, kyokka bagamba nti kino kiyinza obutanogera mbeera eno ddagala. Naffe obulumi bungi nnyo twandibadde twegattira wamu nakyo, naye ekizibu tetubimanyi. Tubiraba ku mawulire, tulaba ku TikTok, kati tosobola kgenda mu kintu kyotakola kyotamanyi, naye nga obulumi bungi nnyo. Mu basuubuzi abasobodde okwogerako nabo yatwala ekibiina ekigatta abakozi b'engatto Lwegaba Moses ono naye ategeeza nga butagenda kubanga beetaba mu keediimo kano oluvannyuma lw'okukizuula nti tewali kkubo ddambulukufu erigebereddwa mu ggobo ly'amateeka gano. Tulaba bupapula butambula ku social media, tulaba amabaluwa gatambula ku social media, naye situmanyi ani ali mu ntegeka eno mutuufu. Bawandiika n'ebbaluwa bagiwandiisa eggulo nga bagiwandikira business community, naye atuwandiikira yennyini teyeeraga nti yaani. Tulaba nga kye bayita kiro kitwala omunaku. Kati nze ng'omusuubuzi gw'osaba nnyingire mu kintu kino, nnyingira mu ki kye sitegeera. Abasuubuzi abalala bageze maaso n'otunnyonnyola lwaki bageze maaso n'okuzira enteekateeka eno nga bagamba nti terina kyegenda kuyamba. Ffe naffe tulina ekyaffe kye tuyimiriddeko, kanabo bagguse ekyabwe naffe tuguze ffenna ekkubo liri eri kufuna bwenkanya. Ndowooza nze nti foramu gye baayiseemu si entuufu ekisookera ddala. Olwaleero bw'oba nga olina okwemulugunya kwonna tosooka kugenda n'amaanyi, sooka owandiikire sipiika nga paaliyamenti olabe ekuddamu ki. Olunaku olw'enkya ebyokwerinda bisobola okuba nga binywezebwa naddala mu kibuga Kampala n'enguudo ez'otoodde paalamenti okwewala embeera eyinza okubalokawo obudde bwonna. Ku Russell TV, nze Grace Segirinya ne Kyambadde Lawrence Omunnyo.